obwavu n'obugagga. Poverty is not a problem. Poverty is a result. Okay. Poverty is nurtured. Okulunda era waliwo abantu abalunda obwavu ajja abulunda mpola nga kagenderere nga bwayagala. Yes. Wali ayagala obwavu konse kono. Mu bigambo baba tebabwagala, mu bikolwa nga babwagala. Bino ebintu biri byanjawulo. Ebigambo byonna ebikolwa byombi byogera kintu kirala nnyo. Omuntu ali successful yasobola okukkiriza nti ebigambo byange biteekwa okugenda n'ebikolwa. Bwe ngamba nti njagala ssala mubiri nteekwa okukola buli lunaku ekintu kimu ekinyamba kugujjako. Bwe mba njagamba nti njagala kusala mubiri nengula gym costumes nenzitereke waka emyezi 3 mba nkyagala oba mba sikyagala. Mba nkyagala ne mba ndi mugayavu. Mu bigambo mba nkyagala naye nga mu bikolwa sikola ki? Obugagga is a result. Kyetulaba ebweru ng'olinamu kasente eyebeera system ya munda enteeketeeke era enzimbe era obugagga si mukisa. Obugagga byebyo ebintu omuntu byakola buli lunaku eyo tugiyita the process of iteration. That buli lunaku kyokola ng'okiteekako noga leero ngenda kikwatako n'enkya nkigatteko ne luli nkigatteko ate ng'oli mu ku-applyinga principles kubanga obugagga bugendera ku misingi egimanyiddwa era emiteeketeeke. Ensonga lwaki osanga mu famire emu muli abantu 7 mwenna oluusi temusomye oba mwenna musomye ebintu ebyenjawulo. Omu n'afuna ssente nnyingi nnyo abalala ne batafuna. Abalala ne kibaleetera okulowooza nti ono abasaddaasi kubanga that is the African setting. Emikisa gyabwe agikutte yenna n'agitwala olw'okubanga bambi bano stress, financial stress gye njogerako kati. Financial stress eva mu butamanyi ki kyakukola. So poverty and wealth oba rich omuntu okubanga mugagga byonna bubeera kugamba zaali badde results eziva mu ebyo ebikolwa ebyakolebwa emabega era ne bijja nga bizimbibwako. Bano abakadde intentionally by the way kagenderere batulunda okubeera abaavu. Kati ddire tuteekeddwa okukyusa script ey'omuzadde nti kale fayina zanga idinga mu bintu ebyenjawulo nzize enkula. Ddire nina nteekeddwa okukyusa script eyo nzire ku yange. Script ekyuka bweti tokyuka bukyusi nti njezza ku yange. Mindset togikyusa nti ogikyusa kugezza wuwo. Mindset oyina kugikyusa ng'egoberera principles. Nga bwe nakugambye to me nze situnuulira Bayibuli ng'ekitabo eky'okugyamu ebikwate nteeke mu mutwe gwange. Ntunuulira Bayibuli oba ne Quran ekitabo ekitukuvu ekya Quran mbitunuulira byombi nga books of principles ze nnina okuduplicatinga nange nteeke mu bulamu bwange. Ekikolwa ekya Mukama waffe ekyokukyusa amazzi n'agakolamu wayini olwaleero nsobola kikozesa ntya? Principle eyo nsobola gi-applyinga ntya? Mukama waffe okugenda n'asanga Peter n'amusanga ku nnyanja ng'olunaku lulamba lwonna balumazeeko banoonya ebyennyanja tebakutteyo n'abagamba tuddeyo. Bwe baavaayo eryato ne libula n'okubbira olwa ebyo ebingi bye baali basoloozezza. Principle eri awo ya trust nti nsobola okwesiga omuntu gwe nsanze mu bulamu bwange nga nkuze n'ambeerera wa mugaso okusinga abantu b'empangadde n'ab'ebbanga eddene kubanga Peter yalina emikwano gy'ebbanga ddene nnyo. Naye baagenda mu nnyanja ne batalobayo yadde katya ono gwe twali tuyisa stranger. Kyova olaba abaana ab'obuwala mbeewuunya ayagala okufuna omuntu nga mmaze naye emyaka 7 gwe ndabye leero nsobola bulungi nnyo mwesiga n'abeera wa mugaso omunene mu bulamu bwange okusinga ab'empangadde nabo. Kati principle yali ya trust gye twalabira mu kikolwa kya Peter kye yagenda ne Mukama waffe mu nnyanja wakati. Teyali si ku reciting a Bible verse. And therefore, Jesus called on Peter to go back and ne bajja n'ebyennyanja bingi. Ekyo ekikolwa kye baakola principle kyeriwo. Principle eriwo ya trust. Era tukubirizibwa okwesiga abantu Omukama nga bw'aba baleese ne bajja gye tuli. Oyinza okuba ng'omanyi oba nga sikumanyi. But the fact that nti nkutegedde kisoboka bulungi nnyo nti ensisinkano yaffe Katonda agitaddemu ebiki. Nti mulimu abantu togenda nga weesiga buli omu. Bayinza okujja naye nga ate alina kigendererwa kye. Weesige omuntu paka ng'akulaze nti tasobola kwesigika. Tuyina wano enjogera egamba saagala omwana wange abonebone nga bwe nakola ki? Nga bwe nabona. Omwana n'akula ng'alina sayidi emu ey'obulamu. Emu. Kati takulidde mu nnaku. Bw'asaba omugaati mumuweerako zesta n'agusigako ne blue band. Ebintu 3 n'abirya ku kintu kimu. Amala okusigako zesta n'assaako blue band wakati n'assaawo eggi n'amala n'amalirako entungo n'ali omugaati ng'agwambazizza bulungi gwonna gujjudde. Kati omwana akulidde mu eyo embeera kizibu nnyo kula n'amanya nti nina okwetoberanga. Okitegedde wano twagala nnyo okusiiga sayidi emu ey'ekifaananyi so ng'obulamu Sandra buzibu nnyo okumanya buzibu teri abufulumanga mulamu. Ke kabonero kokka akakulaga nti obulamu buki
buzibu naye kati ffe bwe tubeera wano mu Africa tetulina kye tuyita intentional parenting ffe omwana bw'akula omwana bw'atandika okusuumukamu mu kifo ky'okumugayidinga tubeera ne twite era actually eyo system tugiyita control versus guidance wano mu Africa we only control togenda wano tokola kino tubeera mu kukanga na kubajjayo kino tokikola kino tojja nawesanga ng'omwana kyobadde omutangira afuba nnyo okulaba lwaki kino oba lwakigaana kati olw'okuba tulinamu kali akatima k'okuvumbula ojja kwesanga ng'omwana bw'omugaana ebidongo ajja kuzuula kiki so abakadde mbagamba bakozese system bbiri control versus guidance abakadde bakyuzinge guidance manipulation versus motivation motivate instead of manipulating twagala nnyo okumanipulating abaana baffe bw'okola kino nja kukuwa kino you're manipulating his intellect. You're not motivating him. Badde manyi nti ekyo kimuwa maanyi kutuukiriza ky'oba omugambye akole. No, reward system tekola bwekyo. Anti ngenda kuwa example. Abaana ebiseera ebisinga bw'abeera ng'ali mu ssomero. Ne bamugamba nti bw'ofuna first grade ngenda kukugulira akagaali. Kati ekyo kimuwa amaanyi. Kwegamba okola ky'okuteekamu kyonna ky'asobola okukuleetera first grade. Ky'ogamba kikyamu. Kati Sandra, nze naawe wano njagala tukyuse narrative. Era kye tuyita mental blocks. Bakiyita actually cogs in the system ebyo ebikulemesa okulowooza nga bwe wali badde olowooza oba ebikulemesa nze ekintu kye nkyasinza okukola obuzibu mu bulamu bwange si kunoonya ssente kyaku unlearninga what I had learned. Abantu abasinga tebasobola kujjawo bye baayiga ne bazzaawo birala bye bassa mu atambulira ku ekyo kino kyemmanyi kiba kiwedde era bw'amala okufuna mental blocks nga ggalawo toyina kipya ky'omugamba toyina ky'oyongeramu kyamanyi kyakola kyamanyi kati kiri ky'obadde ogamba ekya manipulation versus motivation abakadde mu kifo ky'okumotivatinga abaana baba manipulating okumanipulatinga kwe kuliwa Sandra singa osoma bulungi ngenda kukutwalako okeewassenga awo gundi olw'okuba omwana ayagala okukola ki okugendayo you're just manipulating his intellect you're not motivating him lwaki kati kankuwa ekyokulabirako singa mba njagala omwana oyo agende ewassenga we nsobola okumugamba singa okola nsobola okumugamba bwe tukola ABCD kigenda kutwanguyira okutuuka ewassenga oli ontegedde dani okumuwa akakwakkulizo singa onkolera kino ate tukikola nga tutaddemu n'okutiisatiisa bw'otayite bulungi sijja kukugulira ggaali you're manipulating anti tukulidde ku bisapatu bw'otaakole kino ngenda kukukuba kati omwana n'akula ng'ayina ekintu ekyo is always manipulated kyova olaba nti script yaffe mwe tutambulira emanyiddwa tumanyi nze omuntu bw'ajja n'asaba omulimu mbanyi byasuubira byonna mbimanyi musuubira okusaba omusaala musuubira okusaba omwongeza wadde tamanyi lwaki n'alibadde mwongeza omusaala tebagwongeza olw'okuba Sandra oyambala engoye ez'ebbeeyi omusaala tebagwongeza olw'okuba Sandra ofunye abalongo omusaala tugwongeza olw'okuba Sandra osuula wala omusaala tetugwongeza olw'okuba Sandra obulamu bwo bwa bbeeyi twongeza omusaala nga guli directly proportion ku ebyo by'oweereza your value contribution to the company obuweereza bwe eri enkulaakulana y'ekitongole yeekwongeseza ki omusaala nze singa mbadde mukozi okukyusa mindset yange mu kifo ky'okusaba bannyongere era neebuuza nnyo bwe ndaba bayirawo abakozi naye ate nenkizaayo ku bakadde kubanga omukadde bino ebintu byonna omwana byagenda okufuna mu maaso eno biva buto ng'agenza omwana bimuteekebwamu kati abakadde ate nabo abo mu Africa we sibanenyeza nnyo kiri awo oluusi nabo baba tebamanyi kyakukola tosobola gaba ky'otalina sibo guli tosobola kumpa amagezi ga bugagga nga toli ne bw'oba wabisoma so nga ate kyawukana ne professions endala ng'obusawo obwalooya nti ate sigenda kumala kumenya abantu ndyoke ngende kuwolereza ababbi kino kyanjawulo bw'oba ng'onsomesa kubeera mu maka agawedde amaka amalungi kumagana nze ne mukyala wange oteekwa okubanga naawe either abakadde bo oba ggwe mwennyini ng'olina engeri gy'oli mu kulambikamu amaka ago gatambule buki bulungi kubonaabona kw'abantu boolaba ku street aba yava ku muzadde ebitundu 9 ku buli 100 bye bali mu kuyitamu olwaleero bakadde omukadde yakuyigiriza batya bwe basevinga omukadde yakuyigiriza butya bwe banyaga abantu kubanga gwe gwakozesa okwejjako abamubanja genda omugambe siriyo n'enfuluma nti maama taliiyo kati omwana omuwadde in fact ne bw'oba tomugambye nti omuntu bamunyaga bwe bati omaze omutendeka
yafuniramu just akifunirawo nti abamanja bwenti era bwakula keekakodyo keekamu kubanga kagenda okukozesa we honor abantu betwagala nga tukola ebintu bye baakolanga ng'oyinza okuba nga ewaka eyo bw'ojja perfume mu box tosuula box ne weebuza ekintu ekyo gye kyava naye nga kyali kya maama you just pick it nti nayiga nti bwe njijjamu just nkiteeka mu kibokisi kugikuuma nga eri save omukebe ne bwe gugwamu ogwa perfume era ogutereka naye ng'oluusi olwesanga nga kyatandikira ku ani kyatandikira ku maama so abakadde bano intentional parenting ne financial guidance ey'abakadde tulina kugitandika ng'omwana akyali muto omwana okumutwala obutwazi ku ssomero n'okumutwala ku kyaki tekimala singa tugenda mu kyaki z'omu Africa ate zino banaye zimala amaanyi kyaki z'omu Africa tezisomesa bantu the biblical principles zisomesa abantu ku reciting Bible verses era wano abantu mu kujjayo ebyawandiikibwa bazibu nnyo soma Marko 5:5 ne mugisoma soma Luka 2:2 ne mugisoma soma Genesis 1:28 ne mugisoma Malaki 3:10 ne mugisoma ezo zonna baba bazimanyi naye mubuuze Malaki 3:10 principle ki gyeyigiriza abaana nkuzaayo eri nabadde nkumenyera cultures eziri rich ntwakatemako Jewish mbadde n'abaju tulina aba South Korea okay kati eyo yali nseemu South Koreans ne North Koreans aba abantu njagala olwaleero batunuulire ensi zaabwe bwe ziri tezituusa olw'okubanga bye bakkiririzaamu nti katonda owaabwe wanjawulo ku waffe y'omu parenting mu nsi ezo eyawukanira ddala ne Africa byanjawulo wano ffe tusomesa abaana kuraminga kituufu